Muterevu omulungi ali Impact FM radio rasa nyakwaniriza wasibyota sebo wasibyotya nyabonate mukasera kano kenyini gomna fatwiza ali Impact FM radio sanja we kwanga atejo oli munafe obe kwe 10 ngo oli munamu olunaku lwa kubiri ennaku zomezirwa 12 omwezi gwa kuna omwaka 2022 mugumo esawa ziri 3:13 ezakongeza kuna ku lwalero mwaswe mutya basebo ne banyabo kwaniza ene program kalumanywera nga bulijjo omulangira kalima gegange twatwogera ku nsi ezigenda maaso kuba nti bigenda maaso mu nsi yonna ebitambula na wali munaffe eggwanga olunaku lwaleero oba semazinga Africa eguddemu ekyekango kyeguddemu gwe munaffe ali eyo atuwuliriza y'omu ku abasajja abasinza okuba nti balwa buyinza bw'ensi eno abadde bawumeddwa entebe okuba nti olunaku leero munaffe asiza balayangire nti asiza ogw'enkomerero. Of course oyinza okugamba nti waliwo mbaganyo bwakolebwa luli naye ng'ate musajja attu olunaku lwaleero kirabika nti nate embeera tesobola kubanga etereera ku saidi y'abannaffe bali mu ggwanga erimanyiddwa nga erye Chad. President we Chad amanyiddwa nga Idris Deby munnaffe olunaku lwaleero asizza omukka ogw'enkomerero okusinziira ku bannaffe batugwe bati naafudde olunaku lwaleero okuva ebiwundu bye yafunye atya waka tunyonyoka nte olunaku lwaleero munnaffe atuliza nkwaniza nate ku programu eno nga bulijjo omulangira kalima gegange gaawona nage munetandisa olunaku lwaleero etutegeere munnaffe embeera nga bweri omusajja Idris Deby Itino abadde president ow'eggwanga erimanyiddwa nga erye Chad obudde buno kati zembuyaga munange zebaga nti nezikunsa engoye. Okay, omuya tuliza nga bulijjo wemba sinaba kuba nga tugenda mu maaso okubanga munaffe twogera ku bantu bwe batyo bakumawanga bwe batyo abasitoma ebyaddala tuba tulina at least okusooka ne tussamu ekitiibwa eggwanga oli ennyini gy'abadde ava ne tulitegeera ne tunyonyoka ne tugenda okwogera ku kintu munaffe nga at least tutegedde tussizaamu ekitiibwa eggwanga eryo. N'olwensonga eyo oluyimba lw'eggwanga olukulu olw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Chad lugenda bwe luti. Muterevu batyo bagaba naffe situla emikono munnaffe oluyimbo lw'eggwanga abantu ba Chad baga musituke mukole luli mu lulimi Luwarabu. Of course omanyi no Chad baddemu ezikwezo munnaffe atuliriza that is ezogera partly Luwarabu nengo luzungu li of course nenga lubadde tuno nnyo ate ngera partly bagya Lufalansa so munnaffe gwatuliriza akadde kano kennyini munnaffe tino kubantumanya ensi bwekyo nga webadde etambula ensinga bweri ensinga bwetambula ebyaddala omukulembeze w'eggwanga lino wetwogerera kati gambeze embuyaga ezikaze engoye olw'ensonga tino yamaze okuba nti attibwa abayeekera abatangamba baga ati abayeekera bunnaffe musajja mukulu ono bamukubye amasasi mukubuka amasasi ebyazzeeko oyinza okuba nga munnange ebyaddala tujja kuba tubikuwobere ng'obitegeera bulungi nnyonyi ddala ebigenda okuba nti nkuwa te olunaku olwaleero olwoga ati nomuzuuke mugende mbere nga mukola nebagamba tino mwafuna mwava mu ttaka eddungi ennyo nnyini ddala era mulina amafuta amalungi ennyo ddala agabawo eddembe mwazaalibwa mulina okuba nti muli courageous mulina obuvumu obw'okubeera mu nsi muno musitule amaaso gammwe mutune maaso okubisa ebyo maaso bibanidiridde era tebatugamba nti ensi yange emanyiddwa nga Chad banafana batyo bagamba nga bali mu kuyimba embeera bwekyo bwe munafa atuliza nti Katonda agikuume balirwana bange
baberenga begomba abana bange mu ggwanga erya Chad baba kibanaffe bagamba munafa atuliza Impact FM radio samayinja ena Jason okwanti otuwuliriza okay esibwe twetambula joyful peaceful edembe birenga biri kuffe naga tino neba kitaffe bonna abali mu kubanga batraba uli etumo tambulira batuwe munange obukumye bwenjawulo abantu ba mu Chad muzukuke muberenga mukola stuka ogendo berenga okola luyimba olaba nafana abachadi oluyimba tugamba tino linga national obaje tuita national anthem yabwe banafana abachadi gomna fatwiza ali Impact FM radio rasa mayinja. Alright onako lero gameje obata tutegerana se tutegere banafe bano embera nga bwetambula oluyimba tumaze okwantululira arise and yeah people of Chad arise and work bwe bityo munafe ebiri ku side eyo kale tugeze maso munafe aliyeyo ngagamba bwa mitino embera nga bwetambula wana wali tuyakwa tujitegerya ddala ntino isoka onokusoka ndisingomanya eggwanga lino erimaidwanga erya banafe ba Chad yo lisangibwawa ekyo mayo kubanga okitegeera eggwanga lya Chad woliwulira bolianga bali Gambie munafe atuliriza chedita geographical location yeggwanga lino area Chad munafe aliyeyo nkugamba tino limanyiddwa mu butongole nga Republic of Chad era lino kyogamba tino is a landlocked country ng'eggwanga Uganda ekitegeeza terina kakwate konna ku nnyanja zisemayanja eryo nana liri munda bwakubanga otuuka ku nnyanja olina kusooka ng'olinnya mu motoka okutuuka ku nnyanja oba semayanja eggwanga lino lisangibwa mu North Central Africa ekitegeeza tobeera nnyo mu makkati ga Africa bali obeera gifulumamu ng'oyambuka eri gye tuyita obukiikaddyo obwa Africa gye tuyita Central Africa nga munafe atuliriza eggwanga lino erimanyiddwa nga lya Chad munafe aliyeyo alina border zaalyo oba liddiridde ku side ey'amambuka gita amambuka kiyita obukiika kono ku north wali eggwanga erimanyiddwa nga erya Libya bojja ku side ey'obuvanjuba wali eggwanga erimanyiddwa nga erya Sudani ate bojja ku side eya wansi ku bukiikaddyo wetwogera ku bukiikaddyo twogera ku south wayo nate Central African Republic bwogenda te mu southwest wali eggwanga erimanyiddwa nga erya Cameroon ate bwogenda buteebyo munaffe eri gye tuyita southwestern country waliyo eggwanga erimanyiddwa nga erya Nigeria bwetubaka munafe atuliza era saidi ya pati ya Nigeria wali era n'ennyanja gye babodalinga nayo emanyiddwa nga eggwanga erimanyiddwa nga erya Chad yennyini ennyanja eyo eggwanga lino mwe lyava baliyita Lake Chad ate ku saidi eya west oba obugwanjuba eryo nate eggwanga eddala erimanyiddwa nga erya Niger munafe eriggwanga erimanyiddwa nga erya Chad gwe munafe atuliza ali eggwanga lino ebitundu byalyo oba lyo linnyini lisangibwa mu ddungu nga bigambe ekitundu kiri ekyamambuka ekidde Libya bali mu ddungu era nga munnaffe bwe tuba tugambe kino mu kitundu ekyakimanyiddwa nga ekya Sahel abo nabo bali mu region eyo era ne batambulira lino naye eggwanga lya Chad eggwanga ndoza mu mawanga agali awo lyeggwanga lyagenda lino lisingawo ku ttaka egimu mu mawanga agakwata ku ddungu erimanyiddwa nga Sahara olw'ensonga ntino balina omugga ogumanyiddwa nga Lake Chad oguba munange akigobawa amazzi omugga guno munafe atuliza n'eggwanga linyino mwe lyajja erinnya lyalyo ekibuga ekikulu ekyeggwanga lino erimanyiddwa nga lya Chad kimanyiddwa nga Djamena liraka n'ennyukuta eya N but N tebagisoma oba tebagyogera bwetyo munafe etandika that is gwe munafe aliawo liko Impact FM radio Lwasa Mayinja ensi bwetyo bwetambula twogera ku ggwanga erimanyiddwa nga erya Chad wona gyosinza okuba nti otuwuliriza gwe munafe aliyeyo aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja bannaffe bano abachadi eyo capital city emanyiddwa nga Djamena eyeggwanga lino olulimi boogera nnyo olulimi olumanyiddwa nga Oluwarabu olulimi olukulu then n'olulimi munange Olufalansa kubanga Abafalansa bakolonizinga nnyo ebitundu ebya North Africa nga bagoba nate Abawarabu bwe tuba twogera ku basajja bano bannaffe atuwuliriza nti nno eggwanga lya Chad lirina ebika by'abantu ze biyita ethnic groups gwe munnaffe atuwuliriza n'ennimi ezoogerwa zisukka mu 200 era nga munnaffe bano basoma bw'oba ogambe mu ddiini oba eddiini etambula oba giyita religion bannaffe ba Chad ebitundu 51.8 ku 100 basiraamu ebitundu 44 ku 100 bakristaayo ate mpozi waliwo n'enzikiriza endala entonotono ezigenda mu maaso nga zifunyemu katundu katini nnyo nga obutundutundu nga noti oba tebuwenkana eddala enzikiriza eziriyo
ziringa mu 5% zone zigabana embeera bwezityo. Kale no bwetyo tandikaga munafatuliza eggwanga lino lyali part and parcel that is abafuzi b'amatwale amaidwanga Abafaransa wansi wa French Equatorial Africa mu biseera ebyo gwe munafatuliza ali Impact FM Radio Samayinja eranga etwogerera wonna bwetyo eryali nga lijja likyusa mpola obukulembeze mwaka gwali 1996 Chad yafuna obwetwaze munaffe okuva mu Bafaransa wansi w'omusajja amaidwanga François Timbola Baye munafatuliza bwekyo bikyali mu kaseera kennyini ako era bano okuva bafuna munango bwetwaze nate kyaddirira bana kumanya bafuna kye bayita entalo ezaali tezikoma zayita civil wars ezaali za buli lunaku okuva mu gwali 1965 era munango etwavaako eyo wetujja tula nti nno kali Chad efuna munango bwetwaze etandika okubanga ebeerawo mu mbeera zonna mu mwaka gwali 1979 wano Idi Amin Dada yali afuga nga president Chad yagenda maaso abayeekera b'amaanyi ennyo ddala balumba eggwanga lino ne basooka balumba ne batwala eggwanga era kyali kitegeeza nti nno ne bajja ku basajja baali bakwasizza obwa eggwanga lino ne babanga balyeddiza munafatuliza era omusajja maidwanga Hissène Habré wako mutegeera mu maaso awo n'abeera nga afuuka president w'eggwanga ery'amaidwanga ery'abannaffe aba Chad. Okay, buterevu nnyo bwati bannaffe byebyo ebibakwatako byegatino ebitonotono ebibakwatako naye nga begavumenti ino of course bali landlocked nga olaba Uganda obwaguuga oba kwe bali ekitundu kye batuddeko kinene ddala bannaffe aba Chad kubanga botunula bali ku square kilometers akade kalamba mu 28,410 eza square meters 4,496 kati eggwanga lino ngomazo kuba nti olitegeera bulungi nnyo ngomazo kuba nti at least otegeddeko bannaffe tulina benagambeko bali nti nno ambulika bya mwanga bisuka 200 mulimu abasingira ddala bamaidwanga abasara bano abasara be bantu bava nga batambula okuva mu ggwanga ery'amaidwanga erya Sudan Central Sudan ne batambula ne beesanga bagenzi paka mu Chad nabeera nga babeereyo munnaffe ne mu Central African Republic baddugavu nga nze ebuterevu nnyo bali ebitundu 26 ku 100 mu ggwanga erya Chad. Abawarabu ebaddako omunaffe nabo basimba amakanda bajja okusuubula nga batunda obunzaali n'obukomo tebavaayo basigaddala mu ggwanga lya Chad bali ebitundu 12 n'obutundu 9 ku 100 balina bannaffe amaidwanga Abakanembu ekika kyakusatu munaffe eky'abantu bali begamba nti nno bano bali batambula bali abasigala mu bwakabaka omaidwanga obwa Kanemu Bonu Empire ne basigala mu ggwanga emadwanga lya Chad mu biseera ebyo bannaffe atuliza era nga kigambibwa nti balinga ebitundu balinga abantu 60,000 n'ekitundu abira mu kitundu ekyo. Of course nabala bayitirivu nnyo ddala besiza kuba nti nkumalirayo kubanga ebyeddayo babira bangi nnyo nga gye nkomeza. Neno nga bwe kibeera bulijjo kyona kuba nti omanya balina gavumenti bano abasajja gavumenti yaabwe yakintabuli gite unitary oba dominant party yekulembera nga olaba ne waffe Uganda ati NRM yeri mbuyinza era nga president obudde buno aliko kuba kati balina president kubanga yamaze okuba nti afa naye nga president aliko obudde buno kati ate ulira munnanga atuliza bino byogera nekakasa bulungi nnyo amaidwanga General Major Mahmoud Ibn Debi Itino ono gwe twogerako kati obudde buno ye chairman ow'akakiiko ke bataddewo ka military council katwala eggwanga mu maaso omungi atuwuliriza ng'oggyeko okuba nti chairman obudde buno nga tebalina president omusajja no gwenjogerako amaidwanga generali omulamba myaka 37 egy'obukulu gyokka wetwogere no ate mutabani w'abadde president yennyini Idris Deby ow'eggwanga lino erimaidwanga ery'Abachadi. Bannaffe wano abantu baabwe si bangi nnyo kubanga etwogerera balina abantu 16,424,513 bokka newankubadde nga ate eggwanga ddene nnyo okusinga eggwanga erya Uganda. Okay, awo we tuli kakati nno biki byegamba ku musajja ono amaidwanga Idris Deby ono gwe twogerako munaffe atuliza olunaku lwabadde olunaku lwa weekend bannaffe Abachadi batugenda mu kalulu ak'okuba nti munnaffe beesimbawo ekyaddire kyabadde ki ab'opposition bagambye mbuno akaluka ne bajja kuba bagagenderako olw'ensonga basuubira nti nagenda kuba akabba nti agenda kakwata mubalabidde wala bagagakwata mu kye bakoze okimanyi ne bagamba tugenda kuba tugenda mu kaluka no ne bakavaamu abamu ne bagamba akantu tukasuddewo tugenze baaba
abayekera kibaddamu kyali kimu munafe atuuliriza abamu ku abo abaali abatamuwagira baga balina okuba nti bamuyekera abamu abaali bafoma betuyita bafoma soldiers abaali basirikale mu ggwanga lyo lyennyini ne bavamu ne bagenda kati musajja mukulu ono ekyewunyisa bategesa akalulu akokuba nti yesimbawo ekisanja eky'omundi ogw'omukaaga nziramu ekisanja eky'omundi ogw'omukaaga ng'ayeega okuba nti akitwala munanga atuuliriza akalulu kyekyajja opposition muki mukalukana abamu ne musigala mbe bagano baali banamba lujega abamu bagamba nti abasaswa n'abawa ssente babeerewo balemulekera akalulu omungi atuuliriza akakiiko ak'eggwanga lino akavunaanyizibwa ku byokulonda kavuddeyo ne kalangirira nti ebyokulonda bakubya akalu ku weekend naye ne bagamba tebali kubyaki ku byakulinda mbw akalu kagize akalu kabakabalako nga yakyakulembedde bagamba nti no professional users ziraga nti omusajja yakyakulembedde akalulwako era ng'obudde bulaga nti nno essaa eky'omukaaga kimuli mu 5 munange ebyazzeewo ga gavumenti asobola okuba nga abantu bennyini abamu tebasanyuse abasanyuse abali mu buyinza musa n'agamba nti nno yadde ayogerako olunaku olw'eggulo ku lunaku olwa sande yagambye nti nno agenda kulaba nti naleeta emirembe we yali ng'akuba kampeyini ezali scientific yagamba agenda kuleeta emirembe eggwanga ery'abakyadi okuba nti agoba bonna abali beefudde abatyankalanya emirembe tugamba abayekeramu n'abatujju nga baani Boko Haram jukira nti no Chad maze okubulya nti yali yeetoolodde amawanga okuli Nigeria okuli Libya amawanga agalimu abatujju aba Boko Haram era ngono Idris Deby bamwagala nnyo kuba nti no abadde ayambye nnyo kuba nti no alwanyisa nnyo abasajja bano okuba nti bayingira mu ggwanga erya Chad omusajja gwe twogerako owamaze okuba nti munnaffe agerindira okuba nti alangirirwa nti awangudde akalulu olunaku ku weekend ennyini yagamba nti no abo abeefuula nti bamukutuseeko mu gavumenti ye abasajja bali basirikale ne bavaawo ne bagenda nako okuba nti bamuyekera nga bagenda ne bakuba batisanisa abantu okulonda nga baga abantu baleme kulonda era ekyaliwo wawo n'abantu abaafa bennyini gavumenti netisa abantu baayo abasirikale ba gavumenti abamu baafa ne baana bayekera bennyini abasukka mu 5 twogera ku 5 500 hino nabo ne bafa munnange yesterday nga maze okuba nti awangudde akalu kano mu bitundutundu naga kaŋŋende ndabe ekigenda okuba nga kituuka mu maaso eyo olwagenze abayikano gye bali munafe atuuliriza omusajja ono eyakabeera mu buyinza bukyanga 1999 nga azze mu office ku myaka 68 egy'obukulu nga yakakangula banne ebisanja 5 ng'adde awangudde eky'omukaaga munafe atuuliriza wetwogereye obudde buno olwagenze eyo ate emundu yasese busesi abayekera emundu bajolekeza ku yabadde atambulira ku mmotoka ne bakubamu amasasi ekyadidde munafe atuuliza kwe kumuddusa mu ddwaliro nga biwola ttaka bagenda nti yadde agenze okuba nti alwanyisa betuyita abayekera naye ate n'abatujju babadde okusaidi eyo naye nno abayekera nga bamugamba ne bamusuubiza tojja kulayira era talayidde olunaku lwero obadde ssaawa ziweranga ssaawa nga 7 awo munenga batugamba nti nno omusajja ebiwundu byafunye ng'agenze okuba nti alambula ebitundu byeyo okuzzamu abantu amanyi kubanga ajjukira abadde field marshal mu magye bamutikkira musajja mulwanyi saabalwanyi bazigulwanako mu kabamba weeri mu Chad muganda wange ebyaddala amasasi ge bamukubye n'ebiwundu byafunye musajja wattu tasobole kuba nga assa tasobole kuba nga munanga ng'alaba ku kisanja eky'omukaaga. Okay, nga tugenda maaso munafe atuuliza nyaga kati omanye buterevu nnyo omanye omusajja ono yaani tugamba nti nno omusajja ono abadde of course abadde officer mu magye naga alina ekitiibwa kya marshal era ng'obuyinza yabutwala mu mwaka gwa 1999 ono nno ekyewunyisa yawamba munne mu kuwamba munne abo beyamba nabo abamu ate bamuvaako era kati ate bamuwambye naye omuwamba tebamuwambye kutwala ntebe bambye bulamu bwe omungi atuuliriza omusajja ono nga tuwogerako abadde agamba nti nno yajja kufa nga defendinga ekitiibwa ky'eggwanga lino era indeed afiidde ku frontline kubanga omusajja gwabadde bamala kuba nti bakamulondayo bati naga kaŋŋende nnwane embeera egende bwekyo tunawulya byinegenda mu maaso munafe atuuliza akabinja kano ak'abasajja abamu ekutulako abasirikale kamanyiddwa nga the front for change and concord in Chad akabinja ako kagamba nti nno kkiriza obagaana kajja muyekera paka era nga etwogerera
kali kamazo wakayingira mbitundu ebyekibuga Dijamena mu mambuka kamazo kwankayingirawo kati sati zakagamba tajja kulayira. Wetwoge obudde buno omazo kwanti afudde amaje galangiridde wakakiiko akagenda kwakafuga eggwanga lya Chad okumala emyezi 18 nga batekaleka n'okudoba kwanti balonda akakiiko kanekewunyisa kaga kwakakulibwa omusajja gwe Gambye omwana omuto myaka 37 gy'obukulu ono gwe twogerako 4-star general amanyiddwa ngane Mugambi Reddy Mahmoud Mahmati Idris Deby Itino omutabani owa president yennyini amaze okwamunenga afa. Embeera bwekyo buli munafa atuuliriza twogera obudde buno kakati nno embeera bwekyo bweri kati Chad eyolekedde ki Chad egenda kubeera etya kanzika tutegeere omusajja afudde ye yaani omusajja afudde abadde atugasa ki mu Africa omusajja afudde tubeera okakwate ki mu ggwanga lya Uganda bw'ojjukira bulungi nnyo engende zimu ze yakola ng'eggwanga ojja kutegeera bulungi nti omukifonso omusajja afudde ono yaliko kone chairman owa African Union ekitegeeza y'omuko abasajja tuba twenyumirizamu nga semazinga Africa ng'eggwanga lya Uganda agenze olunaku olwaleero omungi atuuliriza okumulamu katono nnyo nkomo tugende maaso tuva ku mukutu tugenda maaso tegeere eggwanga lya Chad ebiri mu ggwanga lya Chad biriwa mu kaseera kano kennyini. Oh yes, buterevu omulungi akyali ku Impact FM program kalumanywera tuli fenna munange live and clear twogera ku musajja amaye kwanti munange afudde olunaku lwaleero president afidde mu ntebe. Okay, basebo ne banyabo nate omusajja gwe twogera kamayiddwa nga Idris Deby yani bamuyita Idris Deby Itino bwatyo munafenyeri yali kwata yabadde president ono nno yazalibwa omwaka gwali gwa 1952 enaku zaliwa zenyita zitegeera bulungi naye nenga yazalibwawo simanyi lwaki abakulembeze tebabati bamanyi nnaku zaabwe naye kayagenda okuzaalibwa embeera mu ggwanga lya Chad yali si nnungi nnyo n'akamu n'akeddagala olw'ensonga nti nno baali bakyagiyita French Equatorial Africa. Ono gwe twogerako munafu atuuliriza omusajja ono bwe tuba tutandise kugamba nti nno kale tusaleko okuba ntunyumya olutalo lwali lutya. Ono yazaalibwa mu famire mu kitundu ekimanyiddwa nga oba bannaffe nga tugamba nti nno ffe tuli Baganda yazaalibwa mu kitundu mu bannaffe amanyiddwa nga Abazangawa oba Zagawa ethnic group y'abannaffe bano mu kitundu ekimanyiddwa nga Ideni mu mambuka oba North Eastern Chad. Kale nno atugeze maaso gwe munafu atuliza nja kuddusa mangu nnyo indavenga tuyitamu katonotono berengo bitegeera ono nno wetwogera mu biseera bya 1970 ng'atandika awo nno omusajja ono eggwanga lino bwe lyali nga amazima gennyini bannaffe bayingidde kibayita civil war entalo yasalawo naga nti kano ali eggwanga lyange nyingira amagye yagayingira ebyaddala mu kugayingira amagye nakuba nti alwana era bagenda okuba nti olutalo luggwalo luti bapfa naga nti kale nafuna chance yosonga nti Abafalansa babalwanirako namugamba nti gwe tukusomese era yagenda mu Bufalansa mwagwa 1976 okufuna kibayita additional training okweyongerako okumayako ebyo byamanyi era yafuna training nga training ye yagifuna mu kuba emmundu mu kubuusa ennyonyi era buterevu nnyo n'agenda kiyita flight school era n'afuna ne license ey'okubuusa ennyonyi nga pilot omulambirira. Kati pilot nga ate musirikale omwaka gwa 1978 omusajja Deby akoma mu ggwanga lya Chad. Wano wakomawo yasanga ensi teteredde bulungi nnyo ng'era bakyalwanagana mpola wano no yagamba wano engeri gy'afunye kibayita experience yegatta ku munywanyi gwereke mabega amayiddwa nga Hissène Habre oba muyite Habre ono nno yali ng'akulira ekibinja ky'abayeekera abamu naga ati no ndi mabegawo ono yamulekako olumu ng'asaavingako nga prime minister gwe munafu atuuliriza era n'agamba nti nayo nja kuwa ekifo ekyo singa naaba mpiseemu ng'omukulembeze eggwanga bw'ati negatta ku magye ag'abayeekera ga Habre negana gakuba emmundu mu ggwanga eno erya Chad. Olutalo lwagenda mu maaso wakati w'abasajja n'abalwanyi bonna baagala buyinza ebiwayi ebyenjawulo byali byagala buyinza era munnaffe bwe kyali bwe kityo nga Deby bamulonza okuba nti akulembera amagye gano ebyaddirira Habre yennyini n'abeera ng'afuna obuyinza mu ggwanga 1982 mu ggwanga erimanyiddwa nga ery'abannaffe bano aba Chad. Yafuna obukulembeze of course kyakitegeerekeka nti nno agenda kuba president. Mu biseera ebyo omusajja Deby bamurecognizinga ng'omusajja
akola plan ennungi ennyo mu byokulwana kuba yakube mundu mu buyekera ne bayekera government bagijjako era mu kaseera kennyini ako ne bamufuula commander in chief ow'amagye ag'eggwanga erimeddwanga erya Chad nga president yamanyiddwa nga Habre Hissene amaze okuba nti awangula obanga awambye buwambe. Wate emyaka 3 gyokka mwana musajja mukulu ono nadde mu ggwanga erya Bufalansa okuddayo okufuna kibayita military training ku ssente z'omuwoomusolo mu ggwanga erya Chad. Nadde ne bamutraininga ne bamutendeka era babagenda okuvayo ng'afuuse senior officer era munnaffe nga trainingidda ku kibayita ku ssomero erimanyiddwa nga École Supérieure de Garde mu ggwanga erya Bufalansa. Omusajja ono ng'ali eyo ebintu byage okubanga tebitanga kubanga bitambula bulungi wakati we ne yali president amanyiddwa nga Habre mu ggwanga erya Chad. Era enkolagana yabwe nakuba nti munange etakubanga ekakkana mpola eggwawo olw'ensonga nti no Habre yakigwamu nti no Deby ono ennyini gwe twogerako Idris Deby yali ali mu lukwe n'Abafalansa bamukuba nti bamuggyako bukulembeze mbu naye nga yawawamba naye bamuwambe era munange ekyaddirira kyabugwa nti nno yamuteekako ekibalwa kibakuntu naye omulabira mutwale dead or alive mulamu obanga mufu. Munange ekyaddirira okimanyi abasirikale ab'enjawulo Deby nga bamulumbye mwana mulenzi mu biseera ebyo kwe kudduka paka mu ggwanga erimeddwanga erya Sudaani n'abeereyo muwaŋŋanguse. Ekyaddirira okimanyi ng'ali muwaŋŋanguse mu ggwanga erya Sudaani yalabika buteefu okuba nti munange atendeka atraininga abasajja abayekera bali nga bayekera gavumenti y'omusajja amanyiddwa nga Habre mpola nga balina besi yaabwe mu ggwanga erya Sudaani mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Darfur. Eyo Darfur gimanyi bulungi okubanga nakati obudde buno bazzeemu kye bayita genocide okuba nti batta abantu mu ggwanga eryo erya Sudaani. Akati naawo weyasinziiranga kubanga mu biseera ebyo waliwo abayekera abamanyiddwa nga aba Anyanya abali balwanyisa Omar al-Bashir bali basinziranga awo ebiseera bya Nimeri bonna bali basinziranga awo kanono naye wasinza mu Sudaani mu Darfur nakola ekibiina ekyabayekera balumbe eggwanga erimanyiddwa nga erya Chad bajjeko nate president jukira bano nno Chad ne Sudaani bano bamulirwano beerinaganye bati beerinaganye bwe bati nagambye already nti Sudaani eri mu buvanjuba obw'eggwanga erya Chad kitegeeza kyangu nnyo okuvayo okusala busazi wali okudda wano mu ggwanga bwe lityo. Munange ekyaddirira mu mwaka ogw'Ol19 amagye ag'omusajja ono ga Habre ebyaddala ono nga amaze okukola beesi ye amagye ag'akabi balumba eggwanga ly'erimanyiddwa nga erya Chad era bakuba amagye ag'omusajja ono President Habre ng'afuna support of course ova mu basajja Abafalansa n'ensi eziriranyeewo ne batwala entyagi amagye g'omusajja yali president ag'omusajja ono amanyiddwa nga Habre. Era mu 19 ebyaddala nga guggwako bwe guti ebyaddala amagye ne gadduka ekibuga ekimanyiddwa nga DJ Yamena abasajja bano ab'omusajja ono Idris ne bakifuna era ne bakiwamba. Ate okwamba ekibuga kitegeeza oba wambye eggwanga okuwamba ekibuga oba wambye eggwanga. Ekyaddirira Deby nga amaze okuba tiyayingirawo mu ggwanga mu gavumenti ya Chad kitegeeza yafuuse president. Ebyaddala olwali lwakayingira obwa tena kwanga alayizibwa yasobola kuweera kye bayita constitution ssemateeka ow'eggwanga eryo era n'agamba bagenda kuba bateekawo kye bayita gavumenti empya nga ye mukulembeze ali ku ntikko. Kakati nno Deby mu bukulembeze bwe ng'atandika bw'ati ya promising yasuubiza bannansi ab'eggwanga erimanyiddwa erya Chad nti agenda kuggulawo kye bayita ebibiina by'obufuzi ateeko kye bayita demokrasiya eddembe libukaane mu ggwanga lino entalo abeere nga azikomekkereza ng'omutaje nemukuba nti alwana ali mu dduka era munange olukiiko lwatuula National Congress mwaka 1993 neyoteeko kye bayita gavumenti ey'ekiseera. Gavumenti y'ekiseera eyo ne balonda Deby okubanga interim president w'ekiseera era munange n'afuga paka mu mwaka 1996 we bateeka constitution empya ne bajja approvinga era Deby n'alondebwa nga president mu gavumenti esoose eya Mount Party ng'ebibiina by'obufuzi byonna bitadde nga bwe yasuubiza. Mu mwaka gwa 1996 akakaluwe katyo bwe kaali naye ng'ate bwe yate ebibiina by'obufuzi ebyaddala abamu bamukubamu ebituli ne bagamba nti no lwaki omusajja ono wa bulabe nnyo tajja kuba ng'ayawukanako n'oli. Akalu ke baateekateeka abamu baga kalimu okubbira kungi nnyo kubanga yali munnamagye amagye gakuuma akalulu amagye gasaba abantu okulonda ebyaddala amagye gegalange n'akalulu wako nti nno gundi gwewangudde. Kakati n'omusajja mukulu n'awangula akolako mu 1996 akaluke
nakomoti yakomoko nafuga eggwanga limaidwanga erya Chad baloza nti bitu binaterera mwaka gwa 2021 nadamu nalondebwa nate mu kaluke nyini kebagamba nti nebyaddala akalulu ako kalimu kebayita okubbira akalulu kebayita toko wenja emunaffe bwekyo bwekyali era nno mu mbeera bwetyo abaposition abasinga obungi ennyo abamu baali suppressed ne bagamba nti nobijja kuba mujja musitula omutwe mukakane president awangudde akalulu mu 2025 munaffe atuuliriza ng'ekiseera kiweddeko nga yasuubiza nti ajja kuba nti avaawo oli ekyaddirira munaffe ali eyo mu palamenti y'eggwanga eryo baayisa ekiteeso eky'okubagenda mu kye bayita referendum constitutional referendum okukyusakyusa mu constitution wane Uganda bakimanyi ng'ogikwatako era munnange mu ggwanga erya Chad nayo baga nti okugikwatako tugende mu bantu tudde mu bantu balakizo ogikwatako kale tugikwateko baali bafaaki baaba kujjawo kye bayita term limits ekomo ku bisanja ebya president era munnange ekyaddirira bakuba akalulu ako ebyaddirira bajjawo ekomo ku bisanja mu gwa 2025 kyakitegeeza kino nti president yayakkirizibwa okuddamu okuba nti yeesimbawo okuba nti yeesimbawo baaba ng'akola ki ng'alondebwa era mu gwa 2006 omusajja n'addamu ne yeesimbawo akalulu n'akawangula naye akalulu okawangula opposition yakasitukamu bapa n'abeera nga akalulu akawangudde talina opposition era mwaka gwe gumu ogwo munaffe atuuliriza omusajja ono yagamba nti nno kati ate wali agenda okuba nti yeesimbawo ne mukalulu baga nti omusajja gwa basoma busomi ekyaddiyo kimanyi baba kiyakola naga nti nagamba okunomu okwesimbawo nate singa aliba afunye omukisa nalimu ne yeesimbawo kati ku ebitabo bye oba epapa ebyokusoma ayongeddeko erinnya eddala 2006 omusajja ono Idris Deby ayongerako erinnya eddala ku mannya ge bali bamuyita Idris Deby nayongeko erinnya erya Ichino n'agamba lya buwangwa eri ewaabwe erinnya lya kika mu kika gye lyava ekibaddwanga ekyabazagawa era kitegeeza kati obudde buno oyaddemu okuba nti yeesimba mu 2011 mu bujjuvu ng'amanya ge gonna gonna agakozesezza nga yeeyita Idris Deby Itino era baba mu kalulu ka 2011 ebyaddala omusajja ono yafuna akalulu era opposition ab'amaanyi ne bagamba nga bwe kyali mu 2006 era bwe kyali mu 2011 bava mu kalulu kano munaffe atuuliriza ebyaddirira kye kibayita resistance nti nno bangi baali baga okuba nti bamujja ku bukulembeze buno naye ng'agaana wajjuka yali musajja musirikale Masho Mulambirira generali betuyita ba General Masho Mulambirira tolina kubanga olina w'omuyita mu bufuzi bwe ebyaddala munaffe atuliza opposition yagamba mu ggwanga erya Chad nti enguzi yafuuka enguzi mu ggwanga lino emirembe gye basaba nti ekikyaliwo amagye nga gabonyabonya abantu amagye nga gatta abantu amagye nga gabuzaawo abantu mbw amagye nga gatta abantu era ekyo byali mu ggwanga lyemeddwanga erya Chad ne bagamba nti nno ebyaddala tebajja kuba nti beesimbawo kubanga bagamba akalu tekajja kuba free and fair kigambibwa nti nno Deby nga maze okuba nti alayira yayanga okuba ye ne famire ye bakozesa sezemu w'omusolo nga bazikozesa bubi nnyo nti olw'ensonga nti neggwanga erya Chad ng'amawanga gonna gali mu North Africa balina amafuta gali mayitirivu ennyo era bagamba nti nno yakozesanga amafuta sezemafuta zino okubanga yennyini azeeyagaliramu obuyambi bwafuna okuva ebweru abweyagaliramu okuba kyakolanga ki mbu yagula ebyokulwanyisa okuba nti akuuma eggwanga lye nti ekyama emmere teyagigulanga enguudo teyazikolanga byonna byakolanga n'amasomero tegasimbanga wamu n'amalwaliro temwalingamu ddagala wabula nga ssente baga nti azitwalawa onono gwe twogerako kigambibwa nakuba nti atraininga omutabani amuyingiza amagye nawaga ati yingira amagye obeere ng'okola ki nga naawe ogakolamu obeera nga naawe maybe onkuuma era omutabani abadde ku lusegere nnyo olwa taata we ng'amukuuma olumu naye olumu ng'amusinga ojjukira naamusinga amayinja busebo n'ennyabo omwaka gwa 2011 akalu ke baakuba omusajja no Deby munaffe atuuliriza ensi ez'ebweru zagamba nti nno yali nnyo munnakinku mu kuba nti alwana mu region eyo nga at least alwanyisa ekiruta abatujju mu region eyo eya Sahel munaffe mu mbeera erinanga bweri ono omusajja 2011 ng'ensi emanyi nti abitadde obudde buno tagenda kuba nti addamu nate okuba nti yeesimbawo kasaana afuna ebisanja bibiri byokka bikobeere nga kiwedde
kuba constitution bwe yali bwekyo bisanye biri biranga ovuddemu bazo kwa balonda tamu evuddeko nate nini bagamba tunakola tutya munaffe kinaddirira mu 2016 omwezi gwali gwa April ng'olunaku olwaleero ennaku zaali 10 munnange Dabi ono gwe tuwogerako yavaayo abasajja 13 bonna ne bamwesimbako naga tulina okuba maybe tugenda mu kaluka ne tukujje mu buyinza. Dabi omusajja ono gwe tuwogerako yalangirirwa akakiiko akeetengeredde ak'ebyokulonda nti yawangula ebitundu 62 ku 100 ekintu abali bavuganya bonna kye bagamba nti nno akalulu yakakwatamu yakabba najjako intaneti bino bitu omunango ebyali kyali kibi nnyo mu ggwanga eryo kubanga abantu abamu baafa n'okufa munafa atuuliriza naye nno ekyaliwo constitution yaga nti kale musajja gwe otubbye akalulu naye ate ekisaanyi kino yekikomekereza bisajja bibiri ng'ovaawo president terms wesi bazitaddewo wezinajja tunakulaba nate ekyali okimanyi mu parliament yonyine bagisa nate okuba nti bagamba nti no constitution empya gye bakola ebirenga bajongeramuko bagikyusekyuseemuko mwaka gwa 2018 omwezi gwali gwa 5 wano mu constitution baba bagikyusa bamemba parliament ne bagisa amateeka juke bali basingamu abangi abomusajja ono ennyini ali mu buyinza ne bayisa etteeka ne bayisa olimanyi ekifo ky'obwa prime minister ne bakiwera mu ggwanga lino lyennyini olwama obankiwa kitegeeza nti president alekeddwa obuyinza obwa executive yonna nga yagiri mitambo constitution yonna bagikwatamu era president abeeranga munnaffe gye bayita presidential terms zonna bazikyusiza ne bakyusa ne bagamba nti nno kale nga twetugambye ebyokusooka nti nno tujjeweko mu kubisanja kale tubizzeewo ne babizzawo ne bagamba okubizzawo ekye bakola baga nti kale ku myaka egibadde emyaka egibadde 5 ng'omusajja ofuga ebisanja n'ebyoyagala katukijjo tukikyuse nga twayite bayita term limits tuyifule emyaka 6 nga tero term limits myaka 2 gyokka ekyo bakikola mu 2018 kyakitegeeza ki nti omusajja amanyiddwa nga Idris Deby kyebakola ekyokka kyokka walunga mulonze mu kuba nti agenda okuba nti president kitegeeza esa kino kingwa mulonze bakuba abadde bamulonze already yadasa okuba nga abeera president paka mu mwaka gwa 2033 nga afuga bannafano ab'eggwanga emaidwanga erya Chad. Omuntu atuuliriza omusajja ono abadde wa 5 mubasi okuba nti badudde ku ntebe kuno nga bakankamudde bannafano okuva mu mwaka gwa 1999 bubalamukkaawo baaba yere emyaka emeka gibeera nduza nga 31 abadde wa 4 wasa okuba nti balwa ku ntebe kubanga abadde wa 5 kuba oba ogenze mu maaso owokuna oba asinga okulwa ku ntebe kuba naffe bano mu Africa wano getogasi mu nsi yonna kuba tugenda mu nsi yonna tekiba kisukka asinga ye Pobia muna Cameroon owokubiri ye Teodo Obiang Nguema Mbasogo owa Equatorial Guinea owokusatu ye Denis Sassou Nguesso owa ggwanga eddwanga erya Congo Republic of Congo owokuna ye Yoweri Kaguta Museveni wa ggwanga eddwanga erya Uganda kati ye nakwale kyokutaano owokutaano agenze muganda wange ebyaddala ne mu kugenda amagye galonze mutabani we gwe gambye Foster General okuba nti yagenda kubanga agatwala emyezi 18 paka batazadde ndeto okulonda ogenda maaso esiba kyotambula ebitoto byenkuwadde munafa atuliriza bwe bityo bitambule ku musajja ono oba ina kyongamba kati osobola okuba essimu etuwayamukko ku nooti 774 oba nooti 795 tuli fenna Impact FM yala kutuweereza yesebo wali wange yakutuma ebyaddala yakutuma byaddala kakati yesebo naye tekugate kinnyonnyoka bulungi omusajja aguddemu ambusi abayekera bamukoledde olukwe ababadde ku fronti ebintu kitangaze bulungi kale sebo munafa kumanya tino yaguddemu ambushi abayekera yagenze ku front line kuba gye musirikale yagambe kagende naye tabe mu kulwanagana kuba abadde agende obujjonge balwanagana n'abatujju yali abagoba kanaye bano badde bayekera bennyini ba rebels be yali nabo mu gavumenti ye abamwe kutulako abadde batigomya abantu jukira mu kulonda ku weekend
basalako ekitundu ky'ekibuga kiramba ne bagana abantu okulonda kati abadde agenze okulaba baani bano abagana abantu okulonda nga yaleeta eddembe mu ggwanga lya Chad. Impact FM yala hello wanji onge isengeri balya gombe yesem ebyo bintu ebyoma ekyo kyekibisaanira ebikyate ebyo bintu ebyoma kyekibisaanira bintu ebyewoma ebyo bintu ebyoma kyekibisaanira ngusibudde. Impact FM kwoli wanji hello wanji munange antutalo kwa ndaraleje yesem Mr. Kwago abasajja abo abaludde ku bukulembeze abantu abalowooza nti tebaba balina kyena era baba balubirwa amawanga gaabwe abasajja abo bakoledde ensi zaabwe abaana baba bavuganye baba nabo kutuula bateekawo embeera eraga nti bano banakyemalira kuli bali kuweereza nsi. Okay, webale nyo bali eddala. Impact FM wanji anyongera ku ddoboozi bugana wange ono Kevin. Okay, Kevin gena maaso Ate mwe president aho bagenda mu ntalo bulijjo. Bagenda mu ntalo bulijjo. Okay. Kali webale nyo bali bagenda mu ntalo baba. Olusi bagenda yokko president agenda yokko okulambula. Kati okulambula ogenda mu kulambula eyo oyina okulagira abaana tino nakola ABCD. Kati jukira omusajja yayisa abayekereke nnyini ne bayekera mbawangula tuva nti naye agenze era badde agenda mu lutalo n'alaba embeera bweri oluusi ne bazikwata mu kone zaaka mu ggwanga lya Chad. Impact FM kwoli wanji yes sebo ebale kugira mukananji amina sebo ebale kugira na Uganda kandi kateza na bitarana yes sebo na sinara mnonga kana hora la mnonga ruko ndezo ano Kiingereza niko kutosa mazina ya kabita na mtamu Afrika ni tabosu mandenza roya chani iwa monosparta kuricherize. Okay. Lipo evyo ruko diwa no teza zone zimanyisa chinkito tukabe mpwega akwa ukabe no tuganda ito tukwenga tukumanyisha kujera niso ninchi nara tukabe mpwega rudi kazi ho kutwegesa nuko aho kusemezana nuko okutwegesa. Okay. Yo kabiri ndezi bangu nichegesa bingi narfini chegesa mahangami ako munyayo gwena amusinize kumweta muyaye ni president ogwe wa nizo kumwendeze cyumu kirungi sebo na mureba NTV akawungezo umushatu muke naba namane no musawo kujya tentebe woma nicenda kugira ngo urgeho urekera abandi deni wari diro magaragense cyangwa kwendeze cyumu kirungi ako waza kusanga no organtebe kandi bakakora kugamba bitabonire tabonye no wiro wingi program runyimanyi Africa boss man yo mu Uganda district kiriri. Okay baba webale nyumwe bajyo kumpuniza abayibanda munafa wachi wagambye ye. Okay, Impact FM kwoli munafa tudiza obudenga bugenze kali obude butambude gwasembayo hela Impact FM gwasa mayinja ono pedi nsizi de kiboga kajere yes sebo naye nsonga gyo tumenyedde mu kulembeze oyo ndaba ku kigambo kya constitution agakatonda ndabyenga akwata kuwe wange wano e Uganda olimba abadde Idris Deby naye abadde ye naye oba abakulembeze bafaanaganye kubanga amazima oyo byemini byabadde akola ndaba ne bano waffe wekiri naye Mukama Katonda amusaasire byonna ebyamusobako amuwumuzeme kale webale nyo bayedala manyogera sinayogera ggwanga ya Uganda njibadde yogera okay Levi eyalu ewaffe kyemmanyi abadde yenyigira mu ntalo ezimu buterevu. Okay abadde yenyigira mu ntalo kimu buterevu. Yes buterevu nnyo oyo Idris Deby bwati wagambye Chris Salama agambye African leaders dictators have the same way of cheating elections. Okay bwati wagambye okay Salama bandabire nnyo mugana wange Kalema nkwagala nnyo naye mama nga tufaananya bingi igwe nani abadde tulinako Oluganda okay
Jibienda Yahaya ekibuli bwati wabuziza. Okay, okay, Mr. Thanks for the show. I'm Evangelist Chitau Godfrey from Obokora Butebo. I'm here and tuned in. Okay, we bali nyokumanchi wawuliriza Evangelist Chitau. Then nagambatia omulangira kalima hello kindly if not you answer my questions on Friday. Okay, I'm Muzira Nchima from Ruaje Island. Okay, okay, ndoza chadaga mechecho. Okay, nze I think yo Muzira Nchima. Okay, obudo mbere ko munanga tuizange na kusibulya wanu nate gambe bugambe kino omusajja bwacha mazoko ati nanga agenda ebyaddala afudde. Naye mukufa gambe kino askidde ntebe ye mutabani wenyini gwe yetendekera gwe laga no ingira maje nagayingira. Era nga badda mukuma oluusi batambula bonna kati amaje gagambye nti obatume tundawe bali military council negama nti no gwasana okuba ntudda mbigere bya taatawo otukala kate emyezi 18 taatawe afuze emyaka 3 mugumu afiride mbuyinza abayekera benyini abali part of him government bamuvaako bwacho munasajja watu bwafudde ku myaka 68 ejobukulu abadde president w'okutano kubasinza okulwa ku bukulembeze kusemazinga Africa omuka matonda amwechi muno ekyemirembe ngaye mugenti ebisoba bya bikola ki ebisa sijja byogera nenga bwichi utandona ko lwalero omulange akemege gange mbere bulungi mweraba